Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekintu mu mubiri gw'omuntu bangi ku ffe kye tutassaako nnyo maaso, nga n'abasinga ku ffe ekintu kino tukimanyidde mu byennyanja wabula nga ne mu mwana w'omuntu kibeeramu era nga kya mugaso okukamala. Tosenguka, emboozi eno erimu ebyokuyiga. Kye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero kye kitundu ekimanyiddwa nga akalulwe. Akalulwe kano kalina emigaso egiwerako naye ng'olunaku olwaleero essira tugenda kusinga kulisimba ku migaso ebiri. Era ng'omugaso ogusooka akalulwe kano kasaale nnyo emmere gy'olidde ng'etandise okukubwa mu mubiri. Kale katugambe nti emmere gy'olidde bw'emala okutuuka mu lubuto, eddimu ly'okugikuba oba ery'okugiseesa emulungulwe bulungi yonna nga litandise, akalulwe kano kabeera bulindaala era nga kaba kalinze ebisavusavu ebivaamu. Olw'enoko kabikubeekube. N'olw'ensonga eyo omukulu kalulwe ono yavunaanyizibwa ku kusesebbula ebisavusavu ebiva mu mmere gy'oba olidde ne bitakukolako bulabe. Mu ngeri y'emu mukulu kalulwe ono ayamba okukenenula obukyafu mu mubiri gwo. Kale nno tomuyita mutono era bw'alwalamu emirimu gye egiba gisannyalala, nga n'olw'ensonga eyo fuba nnyo okulaba nga weewala ebiyinza okumulwaza, kubanga tajja kulwala yekka, naawe ojja kulwalirako. Kaakati omuntu akola atya okulaba ng'ayambako mukulu kalulwe ono asobole okusigala ng'ali ku jjute, oba asobole okusigala ng'akola kinnawadda era ng'alina embavu? Ekisooka muyambeko ng'olya naddala eddagala erikaawa. Bwe ŋŋamba eddagala erikaawa ŋŋamba lino ery'oku ttale, abantu lye banoga ku ttale. Kale muyambeko nga wettanira okulya oba okunywa eddagala eryo, mukulu kalulwe asobole okusigala nga mulamu naawe obeere mulamu. Mu ngeri y'emu olumu lya ebintu ebirimu zi acids ez'obutonde okugeza enniimu, n'olumu salaasala entangawuzi ogattemu sinamoni n'ekinzaali ekiganda otokose, bwe bijja obinywe nga bya kisuususu. Gw'atamanyi kinzaali kiganda oba kiyite tamariki, ekinzaali kino kifaananira ddala ng'entangawuzi era ng'oyinza okugamba nti baaluganda. Era mu ngeri eno abakugu mu ssayansi oba mu biology naddala abasoma ku bimera bagamba nti ekinzaali kino ekiganda kigwa mu lubulwe lumu n'olw'entangawuzi. Kale nno ky'ova olaba nga nange nkugambye nti ekinzaali kino ekiganda kifaananira ddala mpozi nga bw'olaba entangawuzi era nga nakyo kyennyini kifaananira ddala ng'entangawuzi. Kale nno ekinzaali kino bakugambye nti kigatte mu ntangawuzi oteekemu ne sinamoni, osaleesale otokose biwole bisigalemu akookya katini onywe, osobole okuyambako akalulweko kasigale nga kali mu mbeera nnungi. Munnaffe nno wano we tutuuse wakulu nnyo ku mukulu kalulwe ono gwe tuli mu kwogerako olunaku olwaleero. Ekibuuzo kiri nti mmanya ddi nti mukulu kalulwe tali mu mbeera nnungi era ng'akadde konna ansaba okugendako mu luwummula oluwanvu. Ekisooka, olususulo lutandika okwengerera mpozi nga bw'olaba ekimera ekikubya akaleka. Mukwano gwange kino bw'okiraba manya butereevu nti mukulu kalulwe tali mu mbeera nnungi. Mu ngeri y'emu amaaso go gatandika okufuuka ameeru ttuku era ng'oli bwakutunuulira meeru nnyo nga bw'ojja nti muzira. Kale nno bw'olaba ng'amaaso go gatandise okufuuka ameeru ttuku, leka kwewaana ogambe nti byute ng'ab'omulembe guno abeeruusa amaaso gaabwe basobole okulabika obulungi. Kale nno gwe bw'olaba ng'agago gatandise okweruukirira oba nga gafuuse meeru ttuku, tegeera bulungi nti mukulu kalulwe tali mu mbeera nnungi era ng'eyo ebeera emu ku sigino zakukubira nti tali mu mbeera nnungi. Mu ngeri y'emu otandika okuwulira obulumi mu lubuto naddala eno waggulu ku ludda olwa ddyo, awo wansi w'embiriizi. Kale nno bw'owulira ekyo tegeera bulungi nti mukulu kalulwe tali mu mbeera nnungi era ng'awo aba akutemyako. Mu ngeri y'emu otandika okusinduukirirwa emmeeme mpozi n'okusesema. Mu ngeri endala eri otandika okukuba empiiyi nga ggwe ne bw'oba tolidde kafunkunaali nga buli ky'olya kumpi okuba empiiyi. Mu ngeri y'emu otandika okufuna ebikeeto ebya buli kaseera era mu ngeri endala ekumanyisa nti mukulu kalulwe tali mu mbeera nnungi, olubuto lutandika okukuzimba ate nga lulimu ne gaasi mungi. Mu ngeri y'emu otandika okuwulira ng'oyagala kwebaka buli kiseera ate nga mu ngeri eyo omubiri gwo gutandika okuwulira nga mukoowu ne bw'oba tolina ky'ova kukola.
era mu ngeri endala otandika okukogga olw'ensonga nti mukulu kalulwe bw'aba tali mu mbeera nnungi omuntu atandika okubulwa appetite oba nga takyagala kulya. Kale ne olw'ensonga eyo ekyo kimuviiramu okutandika okukogga. Mu ngeri y'emu omusulo gw'ofuka gubeera mukwafu nnyo nga bw'ogutunuulira ng'oyinza okugamba nti wataddeko amajaani mangi ddala. Kale ebyo byonna bw'obiraba tegeera bulungi ti mukulu kalulwe ali mu kukuwa sigino titali mu mbeera nnungi, era bw'obiraba ebyo osaana omwanguyire nga tonnaba kufuna buzibu nga naye tannaba kufuna buzibu. Okutaasa mukulu kalulwe obutagenda mu mbeera zino ez'obulwadde, tolya nnyo mmere ensiike. Mu ngeri y'emu tolya nnyo nnyama naddala ensava, era nga singa obadde olya nnyo ennyama ddira ennyama eyo gy'oba olya ogisikiza ebyennyanja. Kale nno bw'oba obadde muli wa nnyama mu kifo ky'okulya ennyama lyamu ebyennyanja osobole okukuuma mukulu kalulwe nga mulamu. Mu ngeri y'emu nywa nnyo amazzi kubanga mu ntandikwa twagambye nti mukulu kalulwe akola nnyo eddimu ery'okujja obukyafu mu mubiri, ate jjukira amazzi gano gayambako nago okukenenula obukyafu mu mubiri. Kale nno fuba nnyo okunywa amazzi osobole okuyambako mukulu kalulwe okubeera mu mbeera ennungi. Singa mukulu kalulwe amala n'anafuwa oba n'alwala ogenda kufuna endwadde z'ekibumba okugeza ekirwadde ekimanyiddwa nga hepatitis B. Mu ngeri y'emu otandika okufuna amayinja mu lubuto. Kale nno ebyo bya bulabe ddala nga n'olw'ensonga eyo fuba nnyo okukuuma mukulu kalulwe oyo nga bwe tukugambye abeere nga mulamu naawe osobole okubeera omulamu. CBS FM.